You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tulina okusoomozebwa okunene nti tuzze tulaajana nga twagala abantu baffe okukiikirirwa. Mu mwaka gwa 2014 nagenda mu ofiisi ya Spiika ne mutwalira ekiwandiiko kino nga mujjukiza okulaba bwakola ku nsonga z'Abatasoma nabo bafune abakiikirira, kubanga mu kukiikirirwa twetaaga abakulembeze 5 mu Palamenti y'eggwanga, zo regioni 5 ze tulina mu Uganda, nga buli regioni evaamu omuntu asobola ng'asomyeko newankubadde oluusi nga talina mpapula naye ng'asobola okukiikirira abantu bali abatamanyi kusoma na kuwandiika ng'abannyonnyola mu lulimi lwabwe. Ennaku z'omwezi zaali 8, omwezi gwakula 2014. Oweekitiibwa Spiika Rebecca Kadaga teyasobola tuddamu naddamu nze kennyini kubanga bino ebintu nze mbikola. Mu mwaka gwa 2017 ennaku z'omwezi zaali 16 mu Oktoba, era naddamu n'empandiikira Spiika ebbaluwa eno nga njagala omusisinkana. Spiika yanziramu nenziramu jjo ly'abalamu wano mu mwaka gwa 2000, era nga mpandiikira Spiika nga njagala atunnyonnyole ku biwandiiko bye tuzze nga tumuwandiikira tusaba okukiikirira abantu baffe bakiikirirwe. Wabula bw'otunuulira Palamenti ya Uganda erimu abantu abakiikirirwa, nze be nanditutte nga nti si be basingayo. Bw'otunuulira omuntu ono avaamu ssente ebeezaawo eggwanga n'otamufaako, naye ate n'ogamba nti aliko obulemu bamukiikirira, ekitali kibi. Omuvubuka bamukiikirira, omukadde bamukiikirira, abakyala babakiikirira, n'omuntu ono eggwanga bwe lijjamu ssente nga ennimi ezimusujjizibwamu ssente ze bamusolowolezaamu omusolo tazitegeera, ani asobola okumuyamba? Ne tusaba Palamenti ya Uganda okulaba bw'eteekawo okuyamba omuntu ono okujjamu omusolo, kubanga abantu abo abasuubuzi be bayimirizaawo eggwanga Uganda, naye tetubafaako. Tukola bukozi byaffe kubanga tulabanga Abatasoma, naye oyo gw'onyooma atasoma yabeezezaawo eggwanga. Era nakuno okusaba njagala kubeerewo Palamenti ekitunuulire mu kiseera kino nti tutuuse ku mutendera. Tulina okubeera ne Palamenti za mirundi ebiri, Palamenti ey'abantu ba bulijjo ne Palamenti eri ey'ekikugu, kubanga ennimi eziteesebwa mu Palamenti y'ekikugu fe abantu abasinga obungi tetuzitegeera, abantu tebazimanyi. Uganda yeetaaga Palamenti 2 ey'abantu nga bw'olaba Kenya bweri, Tanzania bweri, ensi endala zonna nnyingi zikiina. Wano Uganda tulina Palamenti emu. Abaliyo ne bateesa nga bateesa mu luzungu bwe lwotategeera, ne bajja ne bagamba nti bakusaliddewo kino, olina kukola kino, olina kukola kino. No, ekyo tukiwakanya. Twetaaga tufune Palamenti 2 ezisobola okuyamba omuntu ono asookerwako. Eggwanga liyimiridde ku muntu asookerwako naye tafiibwako. So n'olw'ensonga eyo ffe abeegattira mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya, tugamba nti ensonga zaffe bwe ziba nga tetulina kuwulirizibwa, ffe ebyobufuzi by'eggwanga tubitadde. Bwe mwekolere mulabe bwe mulonda obululu bwammwe, bwe mulonda abakulembeze bammwe, naye temugenda kuddayo kuwulira abatasoma, abalwanyisa obutasoma, kubanga ekibiina ekyo kitambulira wamu. Kino ekibiina twakisawo lwa politics nga bw'atambula mu ggwanga. Temugenda kuddayo kutulaba ku wantu wonna. Bwe muba temukoze ku nsonga zaffe, twetaaga abakiise mu Palamenti y'eggwanga. Era nga mu kiseera kino ndi mu nteekateeka ez'okusisinkana Spiika w'eggwanga Palamenti okulaba nga tutukiza we twakoma
kubanga twetaaga naffe okukiikirirwa. Omukulembeze w'eggwanga yakikoonyeemu butereevu ng'abantu beetaaga okuvuunulibwa ennimi ezoogerwa okusobola okukwataganira awamu. Kyokka olaba nti kati ebigambo ebiriwo simanya omusolo ogwa simanyi enfuliizi, abantu tebabitegeera. Lwaki tebabitegeera? Tebabisoma, si bayivu kutuuka ku mulembe ogwo okugirako ebyo ebyekikugu. Twetaagawo empuliziganya, era sipiika wa Palamenti bw'onooba nga takoze ku nsonga yaffe, kuba kati ndi mu nteekateeka emusisinkana, ajja kuba nga akoze bubi. Naye tetuli ready oba tetwetegese kudda mu byabufuzi nga tetuwulirizibwa.